Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Obama ng'alindiridde okuva mu nnyumba y'obukulembeze bino bye bimu ku bitonotono by'alese akoledde eggwanga. Mu mwaka gwa 2009 yajjayo ag'omu butono aluma n'ogw'engolo okuzza ebyenfuna bya Amerika waggulu nga yakalinnya mu ntebe. Kaseera mpawe kaaga mu myezi mitono nnyo ebbula ly'emirimu lyakendeera ng'omwaka we gwaggweerako abantu ba bulijjo abaali bawerera ddala basobola okwetandikirawo emirimu egyali giwerera ddala obukadde 3,700,000. Kino yakituukako bwe yasobola okuteeka omukono ku tteeka lya Amerika erya American Recovery and Reinvestment Act nga mu kino okukendeeza ku bbula ly'emirimu yakiteekamu obuwumbi bwa $7 za Amerika 787 ng'enguudo n'amakolero nabyo byaddaabirizibwa. Mu mwaka gwe gumu 2009 ebyamasannyalaze yabikubisaamu emirundi 2 naawe ebiragiro ebyokulekerawo okwonoona obutonde bw'ensi. Yateekawo obuyinza ku kikwekweto kye yatuuma Operation Neptune Spear nga kino kyali kigendereddwamu okuwenja oluggya lwa Ssaabatujju Osama Bin Laden mu Abbottabad ne mu Pakistan mu May w'omwaka 2011 era nga kaweefube w'ekikwekweto ono teyagwa butaka Bin Laden n'attibwa. Ebyenjigiriza byadda ku mulembe ogwa waggulu anti mu kisanja ekyasooka yajja n'enkola ey'okuwola abayizi ensimbi z'okugenda ku ssomero eya Student Loan Reform. Etteeka ly'abaana erya Children's Health Insurance Reauthorization yalikolamu ennongoosereza ng'abaana obukadde 11 abaali mu mbeera embi be bajjanjabibwa ku bwereere mu kisanja kye ekyasooka. Yatta Abasomali abaali ababbi b'oku mazzi abaali bawambye emmeeri ya Amerika emu ku zisinga okuba ennene mu mwaka gwa 2009. Saayansi ne tekinologiya alese abikulaakulanyizza era kigambibwa nti Obama ng'akulembera Amerika ye yali emabega w'okuttibwa kwa nnakyemalira Kano Muammar al-Gaddafi. Tagenda kwerabira olw'okuwagira obufumbo obw'ekikula ekimu kiyita ebisiyaga okunywa enjaga mu buvubuka bwe okwagala nnyo omuzannyo gw'ensero ate ng'alina n'awaadi ez'enjawulo omuli eya Grammy Award ng'eno yagiwangula omwaka 2008 n'omwaka 2009 ng'eno yali yakwogera bulungi. Alina awaadi endala ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu ey'omwaka 2009 eya Nobel Peace Prize Award. Akoze kyamaanyi okutabaganya amawanga amalala wabula Obama akoze ebintu 10 mu ggwanga lya Amerika kyokka nga era waliwo ebiganye. Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.